bamaze genya bamukoze bati ngobaka amaze buyisaawo bamulaze omukaaga ye nalowooza mwenda gwe twamuwulidde nga nti njagala gundi ennyambe banange zade mukaaga ye nalowooza mwenda yaje sejiwunzika teyawunzise teyamunzisa ekabageza tugenda tuzukuwa lumu waŋŋamba nti abasajja baga tugenda kukola naye bakuwaga gakomba mulwera deposit biveeko tugenda kuwa lumu bali sokoyo ki sokobo ki genda wakati awo otandika awo wennyini kasukira awo alla omalawo okuyisaawo bwoti naye mama basooka kukukoona mu ka deposit ne katoolayo bakukwata mu budde nga tewali budde nga deposit akulwise kintu kigenda omulimu guyinza okufa ate bakwata kulasiti omulimu guyinza okufa ku sanduuko kwennyini tayimu edduka emisinde omwana akulaga mu message nomero oti onoga antisa tomanyi nti basi tewaliwo 15 kiri bammemba bagenda okusonda asatu tugateekawa olina akawunti soko ogende obudde soko ogende endo ogire obudde awone babaawo ne buno obutandika wonoviire ojja kukeberako buki babera n'obutandika bu $5,000,000 mabugo condolence biki singa oba ofunye omuke nabo osobola obutalaba ne 5 leka naawe gwe tulanka abantu nga boogera empewo boogera nnyo empewo bulijjo boogeranga empewo maama nga yakyamuse kano odduka misinde anti oli ajja akubye essuuti omuntu akugamba oba omulabanga naye omulabira ddala nti bannange ono mutuukirivu ng'omulaba essuuti enywedde akombinze bulungi akaviiri akasaniridde toba na time kwetegereza oba mukaaga oba mwenda eno mukaaga mwenda era muri obo gawe kyayogera abakitegeeza tasobola kukola byakiyaye kati bwoba bagamba nti kasitaba nga agambye message tugirabye yogerako naye ku ssimu anti emanju teeka kati anti nga bakugambye naye kamalize meeting wano ndi tebakuwa budde bigayi ate Sunday nga bakugambye tewali time era ebitu tumaze kukaleka naye kakati kamalize meeting wano otege tujja kulira ti anti omusajja omuwulidde oyo namba kyangu obudde tewali oyo 001 okakasa owulidde eddoboozi anti atakulwisaawo anti bw'aba akulaga message tolwako nnyo nga yetegereza agamba anti ebintu byonna byonna kyekyo leero ng'ogikubye storage njikubye ke kaseera wabula baba kirako ekintu kyatandise okutokota tewakyali muzannyo kati alwoko tewakyali muzannyo bigayo laba ogijjeyo tetukolangako ng'ogitaddeko okitegeera tera kusanga ku kitebe ng'ogikubye kati njitaddeko kiki ekiriwo ke kaseera abadde akyebase zukuka kuki ekintu mwakirabye nti kati kyali nnyo enkandaggo abantu batandise n'okwagala okujja okuwamba abafudde kati tewakyali muzannyo muganda wange bigayi esawa etese omwaka tukyalina omwaka mulamba kugambye gwe guno omwaka bwe bagamba nti nno 2026 baba kubuzaabuza tukyali mu January ani akugambye omwaka guli 2025 kubanga 2026 okulonda kubeera kwa mugwa mukaaga mugwa kume ani agambye jani gwa jani kuba kwa January mugana ekyo ovala bekyo ke kakudde ke babuzaabuza abantu 2026 they make you think mbunne ekintu kyali wala nnyo njagala abantu ate ng'okambuusiza bagamba bakuba emboozi nga bagamba 2026 twetegekera 2026 kumbe January kumbe it is January 2020 bagala bakwate sleeping kati goze bawosa
obere mu ndobo opozinge kumbe ate mwino okukolera ebintu byonna bigayo kubala wayingira ekintu kati ennaku zino okikuba left right seba abantu nze mbadde mabya gwa mukaaga eyo mucha obudde bucha muganda wange Jani wenyine Jani kakitegeeza 2025 gwe mwaka goyina okubala gakimu kino okukolebwa wali eri ng'oyitamu buyisi so enkofero gijeyo kweri etegeeza ki etegeeza obubonero bungi ogamba kati ekulaga nti kati buli kyengenda okwogerako essaawa eno ndi presenting amanyi g'abantu buli kyengenda okwogerako bantaddeko wabula bigayi kinkoze bulungi bangambye gwe yakuumye omulambo gwa Seggirinya gwe yabadde ku bataliyoni nabadde omu kwabo ffenna twakira kuba nze kamwa koogera namukyalirako mu ddwaliro Segi namukyalirako mu ddwaliro bagala temugenda mu ddwaliro mulinda mufu no omanyi kankubuulire footage gyali ku mitimbagano omanyi abantu beerabira naye ebintu bibeerayo ku intaneti okwo abantu beerabira naye bibeerayo ku intaneti genda obirabe byonna wagenda n'omulaba era ndowooza n'ekifaananyi kye napositinze ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno nga ndi naye mu ddwaliro era yasanyuka nnyo Mr. Update yasanyuka nnyo nga ndabye era ne mmuwa n'edduwa namusabira namuwa edduwa Mr. Update munnange musajja olw'omusanga mu ddwaliro ki namusanga nsambya nga limufuna ebbanga lyonna okuva lwe baamuta badde afuna mu obujjanjabi mu malwaliro ag'enjawulo nga kwogasse n'ebweru w'eggwanga n'ebweru w'eggwanga okitegeera after a long time nga tebakola ki nga tebamuta mwogeramu bikyawo wamukyalira embeera gye yalimu nga si mulwadde wakwogeza nnyo naye yayogera angambye gaayo ze munange sanso okulaba ate weebale byonna byokola mbikola ki mbiraba banaye mwebale bw'atyo otegedde era ng'omuntu nekwatakwatamu era nga nze okulaba omuntu kajuyisi nekalekawo nemmuwa n'ekisinga omuwendo edduwa namuteekako edduwa kuba kyo kyali kikulu nnyo kuba yali yeetaaga nnyo edduwa kusinga ebintu birala byonna kitegeera katonda essaawa eyo abazannya paati nene nnyo bwe kiri kuba natunulira embeera ye nga honestly bwe bateriimu katonda era wabeerawo ekibulamu yali yakikyawadda Gulikisi yagambye alina obutambi buyitirivu tetufaayo ku bantu bonna yakyawa Bobi Wine yakyawa Nuupu bamukola ebikolobero it's okay ayinza okuba bwe bibaga gye biri kale kaŋŋambe ne waba abyogera yabyogera aba abigamba gwe yabigamba nedda abantu bangi bavuddeyo abagamba nalabye neonale bonsereko naye ng'avuddeyo ng'alita stories ezimu okitegeera ngenda kuta obutambi yagamba gwe kuwulira ndowoozayo ekya bw'aba yabyogera of which sibimanyi kuba tebiriiwo tebinabeerawo tebannabireeta obutambi naye ne bunaba gye buli tebugenda kukyusa kintu kyonna kuba alabika abugamba gwe okupima eki ndowoozayo because yalaba endowoozayo nayagala afitinge mu mboozi mu discussion naawe okitegedde yes kuba singa yali endowooza yali ayagala kuwa ndowooza eri public era ina platform exactly yanikirese public waliwo emboozi ezimu zetuwa abantu okulaba endowooza ye you stand on otegedde mu kaseera ako n'oyimirira ku ludda lwe ennaku zino kyogamba we mwogeramu ku bintu awo ne munno oba opima ndowooza yoyo nawe tujja wano ku muzindaalo tuba ati omuntu asobola okujjamu information ng'akugambye bannange saagala musajja oyo naye n'ogamba bannange omusajja oyo nti kati kankugule omusajja olwaki yantama gwe n'oyiwa era bw'abadde munnabyabufuzi bw'amala ovaawo naga laba Gulikisi wagamba oba Nsereko nti nina information gundi gye yandikira omugenzi
nze kankubuulire buli yenna n'aleeta information bakati ba propagandist bangi nnyo abalumiddwa ekintu kino manyi kino ekintu kyalumye abantu bangi aboludda luli olwa kyenvu okusingira ddala ate nga kibalumako ki anti babadde bakyagala batya okukiriirako show babadde bakiriirako show badde baagala kulagira tosalya show ku mulambo no kankubuulire mulimu abantu bo nga balabawo mukisa mu kufa kw'omuntu noli nga alabawo mukisa ssebo ye nga alabawo kyasinga si kunyolwa naye biki byagala okuyisaawo nga byasinga okulabawo bo badde bagakikozesa bakozese omukolo ogwo babyeko bye bayizaawo begazaanye babawe emizindalo boogere bakole ki bakubbe nga bwe bakola ki nga bwe baagala okitegedde naye omukisa ogwo tebagufunye bavufiiringa nti bawanguddwa bwe busungu obwo kyovula bacriticinga nnyo NUP bajogerera bannange naye NUP yagaanye just yabasinzizza maanyi twabasinzizza maanyi babadde baagala kuwamba mulambo yabadde plan from day one but NUP yabadde proactive netekkiriza mbeera okubeerawo nerwanirira Sseggirinya nga bwe yagamba nti newabanga afudde mugambe nti fight hard Mr. Update kimwakoze kyekyakoleddwa bwe yabadde fighting hard naffe eno nga tukola ki nga mulwana era ffe twategeddemu nti yabadde alwana siffe nze ngamba sinna siffe wadde bakola ki yabaddewo mu lutalo lwe wakati Sseggirinya yabadde alwana Sseggirinya yabaddemu mu lutalo wakati nze nkubuulira from day one ebyokumutwala mu kisaawe yabiganye muganda wange yabiganye Sseggirinya yabiganye kati tutemeteme Masaka ono Masaka ono ekintu ekituufu ki ekyaliyo kubanga bw'okwata 6 omuntu asobola laba 9 mulala n'alaba 6 kati ab'e Kampala abataagenze balaba 6 ab'e Masaka balaba 9 kakati figa kyentuufu is it 6 or 9 kyekituufu ani yawambye ani kintu ki ekituufu bali mukage sofuka bali be babadde baagala okuwamba nga bayita mu Honorable Mathias Mpuuga baani abaagala okuwamba NRM exactly babadde baagala okuwamba nga bayita muli gwe bakozesa omusajja waabwe okukola bwe baagala akole ki otegedde yes gwe bayagamba member wa constituency ate constituency ana oyo asinga leader of opposition mu constituency Honorable Joel Ssenyonyi amusinga oli ali makage asinga ate mu makage ngono ye mukamaawo ekisooka kadi gy'alina ya National Unity Platform Mathias Mpuuga ye yamuteeka mu parliament Mpuuga constituency gy'alimu bw'aba nga opposition nga Joel Ssenyonyi ye leader of opposition it means he's under Honorable Joel Ssenyonyi as he calls himself kuba bwe yeeyita nti wa opposition bwe yeeyita but ebbanga lyamala nga akyayita wa opposition abeera under Honorable Joel Ssenyonyi okategedde akantu ako manyi nti twabirowooza kati tosobola kukolera waggulu wa Ssenyonyi never tosobola naye bannaye bafuutu soja mutabuzi era mulimu ebintu ebimu bye batabala oba byatakuba mu tooki simanyi oba tebalina tooki osobola otya okuzannya bwotyo bw'ate okulembeze Mpuuga ajje bannange simanyi biki enteekateeka z'okuziika ngaani gw'olina kujja ku ripootinga kyova olaba nanenyezaamu nnyo ne parliament kyova olaba byonna byagaaniddwa
how could you skip the leader of opposition and you deal with individuals? And member wa constituency. Kati oyo level gyaliko oba nkugamba etya nti is just a member of parliament. Anti kuba ne police webe egenda okwata omuntu mu kitundu katugeze CPS security egenda okwata omuntu oba Masaka etegeeza ku chairman webali kukyogera etegeeza ne chairman si akwata okategedde chairman bamutegeezako nti wano waliwo omuntu gwe tugenda okunyiga bamutegeeza butegeeza nti nagwe tuzza okukwata mutuuzeewo bwati kati tukitwale nti Mpuuga yakulira constituency nga chairman waayo era alina kutuula wali naye waliwo gwe gwogamba mukamaawe akyali mukamaawe kuba ekyo nakyo tulina okuva ku ntikko waliwo okuva ku ntikko Ssennyonyi mukama wa Mpuuga balina kumugamba nti kati tuyinza kufuna watte nti awe ennungi ng'ani agamba oda ngeva ku kitebe eva ku kitebe eva wa lopu yesimu zalina omukubirako bw'aba yagadde kuba asalawo n'azijja e Kampala aga omanyika awali tenti awo awali ebidongo ebiyinza okuba obulungi nti ebyammeka nti byagundi nti okay kale kankuweereze ssente awo ogenda obikole ki obiteekewo njagala kubisangawo hey is your boss era oba olina okudduka mangu nnyo Honorable Mpuuga balina okudduka sigamba nti chairman aganya aba CMI okola ebikwekweto nese webale nnyo n'ate si Mpuuga ate kukubira gundi kakati twagala omukolo gubeere wano twagala otya chairman tasobola alagira aba CMI enkwata gye balina okukwata omuntu no tasobola tasobola otegedde omanyi mbu kati ono leader of opposition ali national naye kati obuyinza bwa Mpuuga ate bwo bukomaawo Masaka buli region buli region kati toyinza gamba nti regional commander asinga atayagala commandinga national commander ekyo kiraba waggwe naawe okitegeera abantu bayigera okufolowinga protocol tubamanyi okitegedde abantu bayigera okufolowinga protocol nga bwe zitambula wano wabaddewo disrespect mu wabaddewo like okweyitinkiza n'okweteekawo obutagoberera mitendera parliament maybe yamuwadde obuyinza nga member constituency eyo akwasaganya omulimu parliament buli kyagala ogamba opposition erina kuyita mu leader of opposition era kyataddeko omukono tekiba kyo bwaba ng'oli opposition anti tuyinza okwekanga si opposition ani mwe nga ate mulowooza ffe katuli ku kifaananyi kya portrayinga kyetwogererako kale ffe kati ffe kitukimanyi nti siwa otegedde naye kati tuli ku kifaananyi kyakola ki kyatulaga era kyatambuliramu nti bannange nze ndi kino agamba ali yalaga nti opposition kale katudiringe naawe ng'owaki opposition obadde olina kukola ki ng'opposition tomanyi mukamaawo oyagala tegeerera mukamaawo era kyekyamuviirako emitawa n'omusajja ono bagamba even before giriwa egy'okumujja mu bifo byalimu because he tried to outshine his masters teyakitegeera I'm saying it again otegedde simanyi oba teyasoma oba ogamba there is a book of twakyogerako luli book ki nice nako zina big guy rules of power is it rules of power yes yeah 48 rules of power okitegedde etteeka erisooka oba point esooka eri never outshine your master so he was doing the same thing still kyongera muteekayo era ayongera mitawaana olabye ekyamutuuseeko walabye ekyamutuuseeko kati you are in your constituency but you can't even mobilize people
to come and be there for you in your constituency gwe gyogamba gyokomandinga ne baku outnumbering to that extent nosigala nga totegera nti oli mukwerabisa sikulimba ngoloba nga tosobola kuŋŋaanya bantu kujja kale kukungubaga naawe nga gwe walazimba omukolo guli awo. You failed mu constituency yo kuba kati twandigambye kale wange abantu nno bangi eri munnange nno nosatagambye oba katwegatte ku kintu eri kuba eri akintu kikoze eki kikutte abantu bangi bannange okitegedde kuba people power nga bweri nti maanyi g'abantu NUP maanyi g'abantu era buyanjira byengeri bangi nti wange abantu tebakoze eki anti walo abantu tebasazeewo bagamba musomba abantu bwe bagamba bandisombyeyo nabo ne balaba lwaki tebasombye ekirungi bantu bava kumpi mwabadde nabo abadde besite oba n'ab'e Masaka nabo baganye ogenda ku kisaawe gwe yabadde mu kintu kati kankubuulire Farouk ekintu kyabadde kityo nze nagenda e Kaddugala Masaka yes nasimbula ku saa 9 ogw'ekiro kyova nakugambye Segire nyalwanyi olutalo nze nasimbula ku saa 9 ogw'ekiro nga nakedde sikina mu programu bwazibye sikirina nogirinya nti nja kusimbula essaawa 9 ogw'ekiro ne benagenda nabo wabula ekirowoozo kyajja ate ffenna nga twali tulina okutambula ne tubeera positive about it bannange tugende bukere nga tuli wa Kaddugala Masaka okiwulira ne tuukayo ku makya obudde bukya saa 11 twasooka entulaba aho batadde tenti ziri zasulawo ez'abaana babadde baagala okuwamba omulambo okuwamba maiti nenkubawo tooki nentunulawo bwe nti amboke ne tuyitawo ne tukkirira wansi eri awatuufu ku butaka twekawo amakanda simu ne zivuga ati kati command center etandise okukola. Command center mwagiteekawo Masaka yennyini waliwo yennyini ku ground home base waliwo yennyini ku ground we yali musimba emizongooti alla tugisimba aba radio call Kampala Masaka gundi alla zivuga olwo eminongooti ku kisaawe mugikuulayo oba temwasimbayo tewali na mulongooti eyo n'ogumu mpozi ffe twasindikayo okulaba kiri kiti twaddekayo zigundi zaffe bu state right nga bugaba sigino muganda wange nga miranga ne mugenda ne mugisimba wali ewaka we twateeka tutandika kuba nabo baali beetegese nga bakedde nga baagala kukeera either ntu nga bakyebase okolaki bajje batransporting might bagikole ki bagikukuse bagitwale ekiro bajukira abantu basula bakooye so kati they use that time in the morning jukira omuntu abasinga bw'aba asuze nga yebase naye ate tebabalimba basanga munnange tutunula nga foto soja alaba nga tewali yebase naye baali beetegese kuba bawali butonyerera bajja era emmotoka nejja eya funeral service jukira yamuleeta neddayo parking ekomewo nga bagiwadde order olwo ejiddeko n'abaana abasirikale bana abatambulirako bana bambala amasuuti ga gundi abakola enzika y'ekikungu ya parliament eyo parliament ya yesindise bagira mweno vani ya A+ eyo mugiraba eyo eya funeral gundi service bangamba walina battalion gye wali odumira bulungi nnyo ate we bajja bagipakinga ku command center nga tebamanyi nti na eri awo bazulira ddala ku command center nga tebategedde ku kota gadi wennyini abaana n'obagamba tebamanya nti kota gadi yali awo ate basukkawo tebasukkawo mwali mutegedde kibaleese baali jasi bazze kungu mugambye twali tumaze okwetoloola ekitundu kyonna communication nga zitambula simbudde nti
tuli wano kale gundi jangu teekawo teri ayitaawo weba kire kikyamunde eyo nti affe no tuli steady tewali tukwata buli akayitawo kakabere kawuka naye bigayi gwe bigayi tunyumize Masaka nga yatambula tukwata buli akayitawo kakabere kawuka abafinero balemedde mu mmotoka ate balinayo bayita ate tukyakkiza kigenda eri nakidde eno ekiva eri okudda eno kirina kuba kiri verified. We have to first verify tewati kiyiteeri tewali nga mu verify nga mu screeninga buli agira buli kimu ne weeba mbuzi tumala gikebera embuzi eno kikyalina yefudde embuzi ayagala kuyita wana agenda wa abinoza bisolo ne bagamba batya ate bakole ki buno obusajja buleka bukyamu muganda wange osaaga osaaga banaye etukakasa nti kati teri adda eno teri adda wa teri ayingira teri afuluma unless verified properly and confirmed nti bundi agamba nti enti eyo kikale nti ago mazzi galese alese mazzi oyo alese mazzi katulabe otemukebere bulungi mu mazzi munda omwo mulabeerabe mu kiki ekirimu bayinza otuteekamu omuntu awo otegedde fino service byagigwako nga bagibulokitewo n'abapalamenti nabo bana abapalamenti abambala ebyambalo bya black buli muntu amala tubuulira kati ate oba kankubulire obategeera nti eya funeral service ezze teyiseewo egaaniddwa abeeri ku kisaawe webali nnyo ne basindika ab'emigemera wala obategedde ne basindika ab'ebibomboola majje poliisi manyi basimba akasota bati ne bakasimba ne bakasimba muganda wange batuuka wali nga tebalinaawo muganda wange nga deployment eri wali eya NUP toyinawo ogitandikira bigaali anti kati deployment kankubulire weberedde enzibu abantu tebakimanyi. First of all bafutu soja bali bamaze okwetoloola enfo zonna nga be otegedde bagabaniddwa mu buli ki mu buli ango kati ne wabaawo na bano abantu b'ekiki bekyalo bamanyi g'abantu abo tebabatuma nabo bali babegase abo tebabatuma kasita balaba nti kiki futu soja agambe president agamba ki tiagambye bwati tukiteke mu nkola bintu byali serious we information yokiba mara tiagambye nti ya president agambye nti toke kati abasajja basimba olunyiriri bayingira batuuka bajja nga mubalaba they wanted to access kuba batuuka mu ssaawa nga maiti egenda kunaazibwa kati ne baagala nti mu kujjayo eri mu kunaazibwa in that process maybe balemejjikiriza kuddayo muki mu nyumba bajjukira nti mu kunaazibwa efulumizibwamukko tenaazibwa mu nyumba munda so baatayimingaawo mu kunaazibwa bamuyole bakwatira in the process balemejjiza muki mu nyumba nange twali twetegese bulungi nnyo nga tebakisobola nga tekisoboka ne batuuka wali bamutya gase mu bbiri nga waliwo omwana avaawo nga tewali avaawo ate nga neddwa twazitandise edda eri omukolo gugenda mu maaso eri banaaza eri edduwa zigenda mu maaso eno gadi la zivuga olwo pulezida waali tannatuuka nga tannatuuka pulezida twali tumanye essaawa zagenda okutuukiramu twali tuzimanyi era nga zalina okujja twamula pulezidenti nti atuuka mangu twakiraba nti atuuka mangu because we had to do everything on time yali yasudde dda tulina okukola everything on time era time gye twabala gye twakoleramu ekintu paka buli kintu kyali ku time exactly kati bano baali baagala yingira mu time
nga tulina okukola ekyo omugenzi kye yandiyagadde nga tusobola okukkiriza muwaayo mu mikono gy'atakola ki gy'atayagala eba disappoint to him tuba tumuliddemu olukwe naye bagamba mwayolesezza empisa ezitali nnungi tewali mpisa mbi byonna bye mwakola awo tewali mpisa mbi zayoleseddwa okujjako okulemesa ababadde baagala okukola empisa embi n'obuvuyo. We just blocked their agenda only kibayita empisa embi because they feel defeated. Temwanaaza mulambo temwamusaalira buli kimu kyakolebwa mukwata nagalaale abo abatali ku ground byenda baboogera bo bakiraba batya temwalina seeka yenna. No please. District Kadhi Mulamba gomanyi level ya District Kadhi. Yes. Yaliwo. District Kadhi yaliwo. Yaliwo ne speech yajiwa. Wakitegedde. Sheikh yali MC ye Imam wa Parliament Honorable Hassan Kirumira. Yali MC o Imam wa Parliament. Yabasaza mu Parliament. Thank you so much. Kirumira yaliwo. Yaliwo bulungi nnyo. Okay. Okitegedde bagambe temwamusaalira tewali ebyo bigenda koma tebigenda kuddamu balimba bafiiringa defeated bawanguddwa ate Segirinya yabawangudde kuba ye yalwanya omusajja agamba fight hard temugamba nga rest in peace nakirabyeko the guy fought hard kale kankubuulireko waliwo ekintu kibatamanyi manyi abantu bamanyi nti bafoot soldier babeera mu uniform bokka nange budde anyagambi mulimu ababeera muleeya foot soldier n'ababeera mu uniform naye nga ali ku duty era mu ne bambega foot soldier era mu ne bambega bo nga ba information nti owange ba informer jowaye gundi oyo mulaba asembera nnyo omusajja kitole ki layira nti owaye ekitegeeza foot soldier nali manyi babeera mu uniform nti owaye gundi tubadde wano eno nga ebintu byayogera naye kiki ntali naffe tuli ku mulamwa bulungi kyokolinde kitegeeza foot soldier tomala gabayingiramu byakyali bali sebo foot soldier beetegefu bulungi nnyo sebo. It is a very organized team. Yes. Kati amagye we gajja ne gaddayo ne galemerwa galaba nga honestly gali outnumbered nga tegasobola naye nga tegalina emmondo tegasobola ogenda kutta abantu bonna. Why? Abaana amaze okugamba kale tufe oba ogenda kukola ki naye nga nago gakiraba honestly gakiraba galaba ki nga kiki gagenda okukola omaze okulaba abantu bonna bali eno okuba tooki n'abakusinisa tebalinayo yadde omuntu abantu bagamba wano oba ogenda kukola ki ate nga waka simubeeramu abapimamu ne bagana naye balabanga nabo tebetegese kimala so akabuntu naye yatuuka n'abayingira ne bagamba ono gwe twagala otwala ali waka ate gye tumutwala bagezaako wanti n'okubatya gaasi nga abaana bavaawo balabanga n'abaana bali solid balabanga n'abaana bali solid bagaba naye tewaba aseguka tewaba akola ki aseguka nabagamba tewaba akola ki bwe ne muwamba maama wa Segi maama tebamuwambako webale kukireetera ensonga enawuliddeko abajogera mbu mwamusibira mu kiseera tewali yawamba maama ekigenda mu maaso yabadde akimanyi naye olw'okuba nti maama bambi omusaasira nti yali compromised naye otegedde nti compromised ate omuntu wayogera ebintu bye bituufu ate anti kati bulira nno kyogamba nti maama yajja yetambuza yekka otegedde abali bagobera ku Facebook yange gendayo olabe okuziika okwo nateekayo live okitegedde nakuteekayo live cause nali live ku Facebook big eye star boss so yajja bulungi ne family n'atuula maama kyogamba nti bamuleeta nga bamuwalawala buwaziwazi n'atuula bulungi nnyo awo n'omwogezi omu ku baasooka yali wa family sister wa Honorable Segirinya Allah musaasire mukitegeera ye yajja
nababuulira bulungi era n'ayogera Ssegirinnya bya mugamba. Sister obuyinza bonna Ssegirinnya abuwa kibiina kye ne pulezidenti we Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay. Obuyinza bonna bwe yakola ki? Yabubawa. Gwe yabuwa. N'enteekateeka zonna. Okategedde. Ssegirinnya oyo njagala tukkiriza badda embracinga nnyo ekibiina kye n'emikwano gye. Oba oliawo okusingako ne kuki ne ku famire. Not because taagala famire ye, naye olaba ne mu kulayira. Kuba that was a bigger achievement of him. Wandirowoozezza nti mu kulayira kwe yandireese mami we n'abeera naye nga abasinga bakola abantu baleta bakyala baabwe oba mukyala we, naye yatambula ne Sauda Madada ne Nuwa Mutwe ba foot soldiers. Okategedde? Nuwa Mutwe si ba Luganda lwe? Si ba Luganda lwe. Beesanga mu nkyukakyuka. Beesanga mu struggle. Naye be yaleeta mu kulayira kwe ne bagenda naye. Lwaki teyaleeta famire ye? Olaba famire member yonna. Utegedde sigamba nti taagala famire ekyo sikimanyi. Babeera mu Uganda. Babeera mu Uganda mwebali. Mamwe tabeera mu Uganda. Okay. Ukitegedde? Naye be yaleeta ekyo kyandibawadde abantu ekifaananyi okumanya. Oba yali tayagala bateeka mu kamera nga munnabyabufuzi butalaga famire ye. Muganda wange babadde muki byoboogere essaawa eno era biri mu kamera. Yes. Utegedde? Era ne byali ku ddwaliro mbadde nga mukola ki? Olaba nga nabo babeerawo. Okitegedde? Tubadde nga tubasangayo. Okitegeera? So just bayagadde kuva ku Ssegirinnya kyandikoze eki? Maama ekituufu ki kye mwamukola? Maama tewali kyamukolebwa. Mbu mwamusibira mu kisenge muteekako ku maama tewali kyovola bantu embeera teyakungubagira mwana we. Tewali yakungubagira bulungi era yasula awo mu ddiiro. Maama oyo awaali mayiti y'omwana we ne baganda be tebaavaako wabula amasimu gaali gabakubira okubakyusa endowooza. Kati ekyokukyuka endowooza yaabwe ekyo kiri eri bo. Okitegeera? Naye okubuzibwabuzibwa okwo. So kati gwoba oli muntu mukulu gwaba alina okwesengejjeza. Ffe tulina buyinza ku kusengejjaako kiki bagambye kyekituufu n'ekitali kituufu ky'olina okukola. Okitegedde? So kati ebyo byonna byonna tewali yawambibwa kyova olaba nti era ayogera. Otherwise singa yali awagira eri gundi oba oli awo yandibadde nga ayambuka n'agenda wa eri. Otegedde? Naye yajja wa bane yamala okula nti yalaba bane buli muntu wali yali akiraba nti omukolo gwali wali gwali waka. Gwali waka. Ebintu byonna byonna oli mpozi ng'avaayo ne yeefuula bwefuuzi nayogera ebitakola ki? Ebitakwatagana naye ekintu kyali kirabika era Ssegirinnya musanyufu nnyo n'engeri gyawerekerwamu. Bw'ate abaana baali eri. Era nnenya nnyo eky'abaana kyo kyajja kitya. Njagala okunenya abantu bonna baali abaakola ku bintu by'okubuzaabuza abantu by'okuteeka tenti waggulu eri mu kisaawe. Omanyi bagamba awammwe ne waba afaanana watya weewaki? Weewammwe. Ekyo ekibangirizi kye mwali mwagala okuteeka mu Ssegirinnya. Amaanyi ge mwabadde mukozesa Faruku wano saagala kubuukawo nga sinnagenda ku ky'abaana. Lwaki si ge maanyi ge baakozesa okusabira Honorable Muhammad Ssegirinnya bail ng'alajjanira bail? Otegedde? Amaanyi ge baakozesa? Amaanyi ge baakozesa because it was that function was being funded by state and that is parliament. Yes. Okay, let's say parliament. Okay, by parliament. And that is government. Yes. Sicho? Yeah. Nti n'ababaka benda baboogera nalabyeko Honorable Muhammad Ssegirinnya ng'agamba nti ng'ayogera bingi ku nsonga eyo. Ssegirinnya Nsereko. Sorry, Honorable Nsereko. Oba Sewanya gw'ogamba. Nsereko ng'ayogera bingi ku kintu ekyo. Muli ne ŋŋamba
ngagamba sijjukirayo lunaku lwe yayimirira n'agamba sigenda kudda mu parliament singa baba tebawadde Muhammad Seggirinya Beye yenga memba waki wa parliament sijjukirayo lunaku olwo wabula muntu amaze okufa ate olaga okumulumirirwa ennyo omuntu yenna amaanyi ge yandyagadde okulaga yali alina galagira wali kuba Seggirinya obujulizi bwabula gamba omubeeza muki mukomera ne bamubeezaayo deliberately is it gasimanyo oba is the right word to use bamubeezaayo mu butamanya oba nkusa kigambo kyawo bamubeezaayo nakusalawo kwabwe nakwagala kwabwe mu kunyigiriza omuntu nga tekiri mu mateeka kuba omulamuzi yasooka yamukola ki yamuta kale bamukwatira mu tteeka kyokuddamu omukwata tewali okitegedde kati omubaka wa parliament avaayo essaawa eno n'agamba nti criticizing ekyabadde e Masaka criticizing NUP amaanyi gakozesa ago lwaki tyagakozesa nga abanja eddembe lya Seggirinya ery'okumutajjanjabwe nagasijjagera mu parliament bannanga abantu tubayige abantu abamu bwe bajja okwogera temubawuliriza buli ajja n'ayogera okitegeera tuyige okuba abantu balina eddembe lyabwe tusengejje anti muwulirize osengejje bw'olaba nti byayogera tabitegeera don't even go further listening to him okitegeera bannayuganda kati balina omukisa beetegeerera okitegeera omuntu n'abeera nga tasobola abantu nga tebasobola kumanya nti abaana bano bo tebali mu bino byaffe byetwagala okuzannya bwe badde bagala okuzannya kale essaawa etuuse yakuziika kitaabwe gwe ng'omuntu omukulu ategeera kale watokkiriziganya nakya kugamba nti omukolo gubadde eri ku mukolo tobaleete essaawa y'okuziika bwetuuka baleete kuba mwali kumpi baleete obayiseewo obatwale wali ku kabuli ya kitaabwe tebagirabako pozi nga bagenzeyo after gwe kola ng'omuntu omukulu wabula toddira tokozesa abaana bali mu mizannyo gyo gwe gyolinamu interest ezizo okitegeera wandigambye nti kale kino biganye bampangudde naye abaana bano kambawo omukisa guno abaana abo bajja kunyiigira sebo mwami Mpuuga yes because bagera tuuka nga bakuze betegerere ensonga ezo gye ziri ku internet they were in the area why didn't you make a plan nogamba kale nabiganye naye abaana kambawo chance okwerekera kitaabwe originally bali evanyuma kutata wa kale bom kambate let someone take them watu agala gendayo watu agala bajje ku mukolo bayise eno bagende ku ki so bigayo gamba nti abaana babakozesa okubazannyisa abaana b'abendi abaana b'omusajja kitegedde anti mbumwa abantu bangi bakozesa n'olaba bangi mbumwa abagoba eno nobody was chased tewali gwe bagoba kiri yalinga gwe yaliyo kubafa inze naliyo buli kimu nali nkiraba naliyo ate nali wakati mu nsonga nga nzigoberera so ekintu ky'abaana obutakuba liiso vanyuma ku taata waabwe kyali kikyamu era tunenya nnyo tuvumirira nnyo abasajja abakola ekintu ekyo abategeka zitenti eri distance yaliwo okuva ku kisaawe n'ewaka yali etya era mmwe lwaki mmwe temwagenda ne mukolera eri emikolo mu kisaawe kyekyabagaana what was the problem bwe nabadde nkugamba nga ntandika okugamba ku nsonga nagambye nti Seggirinya yerwanira olutalo lwe Seggirinya yagaana okumutwala mu kisaawe yagaana ate kankubule n'ekyobuswavu kye nalabye bannange nze neewuunya abantu bakola batya ebintu faluku naawe oli ku internet olina okuba nga walabye nalabye nga baleese bano abakulu abayimba ennyimba z'ekikristaayo mu kufiirwa
Mukisaawe Sseggirinya afudde musajja musiraamu. Engamba abantu bano they even don't know simanyi babadde bamanyi n'ebifa ku Sseggirinya oba background ye eri etya. Man died a Muslim. Okitegedde? Era mwadde mukiraba ne muzikiti bamukola ki? Bamutwala nayo ewambogo. Bamutwalayo. N'ogenda mu maaso n'oleeta abayimba ennyimba ez'ekikristaayo mu abalabi nabo nga bayimba wali mu Kisaawe. Bano abasajja bayagadde kuswaza. Bayagadde kuswaza maiti ya Sseggirinya naye omusajja yagaanye. Mu Kisaawe tewabaddeyo bamaseeka. Muganda wange nga baleese n'ebimuli wali byetoolodde. Ya Rabbi. Poga atako nga teyakategedde. Otegedde anti kikulaga nti nebya omusajja omukatoliki ate n'oleeta seeka. N'oleeta okitegeera. Byabadde byakuswaza musajja. Abakatoliki bawulira batya? Ebimuli babireese walayeko ku mikolo gy'abasiraamu nga kubeerako flowers. Ebimuli nga babireeta. That means baba kumujja wali babadde bagenda mukwata bamukube ne mu case. Osanga abasajja badde nga bategesewo zimaze kesi zaabwe ziri ezibirako golodi. Ate twawonye nti omulambo tegwabadde gwa kesi nga gwabadde gwa kesi. Guno omulambo gwabadde gugenda afuuka problem. Kugambye gukitu kyakwewunyisizza. Bwe kyabadde footage gyali. Bannange. Mission kiki kye mwabaddeko ekituufu biga? Kyova olaba nti Sseggirinya yatuyingidde natukozesa ffenna okumulwanirira. Sikulimba. Nze neekanga okusituka ngende e Masaka ekiro. Ku Mwenda? Okutuuka nga ndi ku command center wali. Kino kibewe ekitabo kitegewe bwe kiti. Kati ani yaswazizza? Kuba bano beekwasa nti mwe abaswazizza. Babadde baagala okuswaza. Mwe mugamba bali be baswaza. Babadde baagala okuswaza. Balemeseddwa. We defeated them. We challenged them. Sseggirinya refused. Sseggirinya fought hard for himself. Omutwala omusajja batuuke wali ate mutabuleese ebimuli muyimba ennyimba. Nalabye nga ne programu yabakumanya bannange Katonda ono naye abeerawo ng'akozesa abantu ng'abalaba n'abalabisiza ddala nga Katonda akimanyi. Walabye programu eyafulumye eyali ey'okuziika ng'eriko January 2024 Nowa kamera afasese gwe program ati oli gundi yaji ani ono bamuyita ani ono omusajja ono weeyeeyo kabone ono munne wa Mpuuga Bwanika yakoze ate ye ya postinze nga postinga mu program nga yalina okuba ng'eriko January 2024 very disorganized people. January disorganized. January 2024. 2025 tuli mu 2025 tebannaba nakutega ababaka ba parliament abo abali eyo abasajja babiri abo tebannaba nakutegeera mu tuli mu 2025. Can you imagine? Bakoze program y'okuzika oba bali planning afeeguli omwaka. Maybe it was their plan or they made it before his death. Yali ya 2023 nga bakubye ndowooza ya 2024. Beera biri ne wongera okulabikira ddala otegeera kikulaga engeri gye bagamu ebintu sipedi bannange basajja mmwe naye bwanika essente egenda kubaleetera ebizibu egenda kubasuula ewabi. Omanyi n'okuziika okubeerako budgeti. Parliament bandaze kati mubayinza babeeraawo nga ne budgeti bajja bannange mukakkane. Please mukakane basajja kasente kafusa kasente duka taye omusajja akuba program nti Sseggirinya wakuzikibwa di January 2024 musajja bakoze ng'omusajja amuzika dda. Allahu akbar subhanallah. Azajja wayina engeri gye bakikolamu kankubulire nze ntya era kyova olaba omusajja ono bigayi simanyi nakumanya Katonda alina engeri gyalwaniriramu President Kyagulanyi oyo ekwewuunyisa. Bw'oba ojjukira
like one of his recent posts yagamba ekituufu Katonda akola. Katonda gyali abantu yagamba naye Katonda akola ki. Post eyo yali etegeeza ebintu bingi. Yali etegeeza okitegeera. So yabaziveyo n'abaanika ddala. Programu yabwe y'okuziika yafulumye ddi? Ugwo wagirabye ate ddi? Nga mumaze okuziika oba? Nze nakyesiraba Faruku social media. January 2020. Bennyini be bewaddeko obujulizi omuntu n'oba ne program n'ogitunulira bw'oti okuva lwe mwagikola okuva lwe mwakola kye ne mugyetegeeza n'ogiragamu ne ku munno n'agiraba nga temusobola kulaba nti 2024 n'okwata essimu yo n'otekako ne caption n'ogamba post. Katonda bakitegeera kati awo olina okugamba Katonda bannange alabika tali naffe. Bwanika yagala yokesa mpuuga yadayagala kiki mission yeki okulutya programu ya 2024 omuntu yafudde mu 2025 ati kikulaga level ya disorganizement gye baliko ne panic ne speed gye baliko okutya baba kimanyi ekintu kye baagala okwetekamu kiki. Kati eri mu kisaawe mikolo gyasigadde gigenda maaso ki kyabadde ekyo tetumanyi na kyabaddeyo bazzaawo mu kwesaasira mu kwekonsolinga mu kwogera bitakwatagana mu kwegumyagumya naye nga tewali. Njagala mwetegereza akatambi. Waliwo akatambi abantu manyi nze mpeyinga nnyo attention to detail. Waliwo akatambi omwami Mpuuga bwe yabadde ayogera nga ayimiridde n'abaana ng'ayimiridde ne bamulekwa n'agamba nti abonna abantu bwe mulaba abalemedde mayiti eri tebagendako yadde okumulaba mu ddwaliro. Was it like that? Tebagendako yadde omulaba ki mwagala emiryamu okusinga abalamu. Sorry, yagambye yabadde ng'ayogera ku nyimbulwa engeri abasibe gye bayimbulwamu. In the first place yagamba nti tewabaddewo okuteeseganya kwonna na muntu yenna ku kutakwaba ki kw'abasibe Honorable Segirinya ne munne yakyogera before. Tewabaddewo nteesaganya mbu tewabaddewo nteeseganya tewaliwo kwogerezeganya na muntu yenna otegedde ku kyokuteebwa kwabwe. Otegedde ng'agala lage ekifaananyi nti bali baba batabo ki. Okay, abantu ne basirika omanyi internet naggambye teyerabira wano mu gundi ye gye yabadde mu tenti zaabwe eri mu kasaawe. N'addamu n'agamba nti bwe yakyalira Honorable Segirinya mu kkomera n'amunnyonnyolamu n'amugamba bannange nti ndewaliddwa ko ye bannange ndi mulwadde nti n'agamba nti bwe yaŋŋamba ekyo ne kinkwatako ne ŋŋenda ne njogera n'abakulu ne mbaako be njogera nabo nga yagamba ne njogera n'abaki n'abakulu kwe kubayimbula. Bakulu ki? Bwe yayogedde awo yamanye abakulu be abaana b'omugenzi ne bavaawo. Mudde mulabe vidiyo eyo abaana b'omugenzi ne bavaawo bonna yabadde ayimiridde nabo nga batunuulira. Omanyi abaana abo already balina spirit ezaabwe eziri guided by God. Abaana abato okitegeera Katonda ababeerako nnyo. Bayinza okuba tebalaba katambi ako naye muli kyabajjiddemu nti omusajja ono alimba bambi mulimba nnyo ne bavaawo abaana bamulekwa bonna. Era katambi ako kyaddaaki bakaleesi ne bakagatta ng'ayogera luli naye ng'ayogera tewabaddewo nteesaganya zonna okuyimbulwa okuyimbula abasibe. Wano mu kufiirwa n'agamba atya nenteesa n'abakulu nengenda nenjogera n'abaki ye n'ayogera n'abaki n'abakulu, which is okay okubata because it is all what we wanted. Nebeera n'amaki beera n'amazima tolimba banna abantu kiki yalimba. Waliwo emyaka omuntu gyalina otutuukamu nga tebamusuubira kulimba naye kati munnaye abantu abakulu ati biseera kati basinga okulimba. To be honest okitegeera. So munnange mpaka Masaka era twagenza okuva Masaka ng'obuwanguzi tubulina. Kati
ebyokugamba nti mwagala nnyo emirambo okusinga abalamu mbuye abadde mu ddwaliro agendayo emirundi nga 6 ne maama yakonfaminze footage wakola ki waali olyako Seggirinya nga mulaalika ekintu kyonna nti onkolera nga kino kyogamba mumanyi naye teyamulaalika kintu kyonna teyamulekera like teyamulambira kintu kyonna nti kufa kwange olikola bwoti naye yalama ebintu byonna mu nga ye namumwa mu video President Kyagulanyi alyogerera ebbanga bwe liti otegedde bagundi be bajja okunsitula bwe bati bafutu soldiers era nga akimanyi nti balina okubeerawo okulwanirira omubiri gwe okategedde era bwe byabadde era twagenze okuva e Masaka abantu bonna nga bayimiridde ku kkubo wakirabye kyabadde nga tuva e Masaka wali olabyeko abalaba movies olabyeko firimu ng'otaluluwedde engeri bannansi gye bajja ku kkubo ne basiibula ku bajaasi ti bannange mwebale abaana mwebale kati kyekyabadde ku bantu ku nguudo zonna okuva e Masaka paka Kampala ate nkubuulira gwe tewakirabye mu video tiziriyo kubanza ebigambo mambiwulira tubeera waggulu nga tuvuddeyo tuti abantu bo bawulira bannange ensi yonna yagambye etya mwebale bannange mutakkiriza bannaye mwebale kulwanirira Seggirinya mwebale kukola ekyo mwebale butakkiriza kuwamba mulambo gwa kuwamba maiti ya Seggirinya abantu kyebabadde bagamba bannaye mwebale temulekeraawo bannange mulwane era bannange kituufu ne bannamasaka nabo baganye okulinnya ku kisaawe baganye bannamasaka ekintu bakitegeera dda ate ebyokungu omusajja bamuvaako dda yagezezaako okukola ze mobilization ezaawa n'ezaawamye era bonna beyawadde endowooza seneze nabo baalidde ndye alina beyakonyeemu wali byonna yagezezaako okwagala manyi kati alwana kulaga mbu alina abamuli mabega naye tewali munnange Masaka yaganye okujja ku kisaawe tewali kati ezo mirundi 2 egwo mulundi gwakubiri banna omusajja ategeere adde waka atuule atuule golowooza kigendererwa ki okuteeka mu kisaawe kyabadde ki okubatwala mu kisaawe kwagala kuwamba kyate kyofa ne program bagitaddeyo kwagala kuddukanya nteekateeka naye nga ate nga sibe bantu abatuufu awadde balina okukola ki okuziddukanya otegedde enteekateeka mwaziraba ne ku kitebe wali okukungubaga ku National Unity Platform Honorable Seggirinya afudde nga kyali memba waki wa parliament ate wa National Unity ki ne maama yagambye nti mpuga yamubeererawo tewali ate abeerawo ne bagamba alimba abantu babeereddewo Seggirinya ebigambo buli muntu abadde amubeererawo abadde amwogera si bwe kiri abadde amweyogerera video gye ziri era bannange mwongere maaso okwogera Bannayuganda bwe kyosobola okwogera kikole ki kyogere otherwise ebintu bijja kutabuka abantu beefuula wano abantu beewa emirimu nga mufudde beewa emirimu beewa obuyinza ng'omuntu afudde n'atabadde kyaliiwo n'atabadde boyiwo abayagalage nti abadde ki kyaliiwo nnyo olw'okuba abantu babaako ne bebeegwanyiza balina interests ezaabwe omusajja yayogera ebigambo okitegeera yeeyogerera najja n'agambakiti kino kiri bye byamutaasizza era ebigambo nga bye baliko President mwamulaba nga ayogera yagamba Seggirinya tetugenda kukkiriza kutyoboola mubiri gwo nga tuli wano kati bagamba abafamily nalabye abafamily bagamba mwalidde emmere yaabwe mwalinnye buli kimu buli emiwogo egyabadde awo byonna mwasaayo ebitooke ani yasaayo ebitooke tewali kyasaayiddwa mwabaddemu obukubo obuyitamu era ng'abantu because first of all we maintain the order nope. Yes
Nuupu maintained order was maintained. Bw'otunuula wabaddewo abagaidinga, yita wano toyita wano, tambula booti tambula booti. Yes. Ng'oggyeeko abantu kuŋŋaana mu luggya mu space yateerwawo atambulidde mu order. Ebyo just kati bali basigadde e Masaka be bagezaako okuteeka mu bano abasista bakazini and imagine the closest people, the closest sisters, for them they are quiet and babadde wali anti kati mubeera muba omanyi okitegeera mubamu abantu nga ya family but not ate n'ekira kinjagala okutegeeza abantu muganda wange Farouk okikkiza nti tulina emikwano egifuuka family gye tuli. Omanyi nti Farouk naawe okimanyi, buli muntu akimanyi, olinayo omukwano gw'ogamba ekintu nga tunakigamba na family yo. Abo bangi bali kino tukitegeere. Abantu abasinga webali nnyo. Waliwo emikwano gyaffe, kuba emikwano gyaffe ekisooka tuwangala nagyo mu bintu bingi giba gitumanyi nnyo olumu. Family eyinza okuba nga emanyi oli omwana eyava ewaka gwe baazaala ne bamusomesa naye nga temanyi ono eyagabana ensi ali atya. Otegedde? Ali mu outside world. Ali atya. Bale tulina baganda baffe nga mikwano gyaffe nga tubabulira n'ebyama byaffe. Ekyo kituufu. Okusooka ne family kino njagala nti tukitegeere bannange. Waliwo emikwano gyaffe egitukoledde ebintu egitwagadde. Nga n'owooluganda tomuleeta. Muganda wange. Nga tugamba nti obw'eŋŋanda nti tubaagala babi. But nabano priority. Era nga mulina obbawuliriza. Bwe babeera balina kye bakola kiye. Kuba osobola obeera n'owooluganda naye nga mwayawula dde emyaka ng'egyo. Ng'etaano buli omu ensi yamugabana bibye. Buli omu ali bibye. Tamanyi n'abaana b'olina. Tamanyi gy'osula. Thank you so much. Tamanyi by'okola. Musisinkana mudduwa mulumbe mu kyalo. Naye nga nsobola obeera ne big eye nga mmanyi ekinfaako naawe omanyi ekinfaako. Weebali nnyo. So kakati tulina aboogera wano mu kufiirwa kw'omuntu nabo tujja consideringa nnyo nti family egambye. Okitegedde waliwo oluusi ba family nga balinamu interests ezaabwe nga family. Otegedde naye nga tebatunulidde bigger picture. Naye kati Farouk gwe oba omanyi business zange bamanyi business zo ozitambuza otya nti mikwano gyaffe abo baba bamanyi ne bye twagala. Kuba n'emboozi tuzoogerera mu boxinga nno jaki bwe kiti. Okitegeera ab'eŋŋanda abasinga tebabimanyi. Ab'eŋŋanda abasinga bannange tebabimanyi. So n'ab'eŋŋanda balina okuva nnyo okukwatagana n'emikwano gy'abantu baabwe era girespecting opinions zaabwe. Yes, we respect family, but we don't disregard that. But ziba zikina okuba bala muganda wange tamanyi kikufaako. Muganda wange nga tamanyi kati Farouk nga tamanyi kyemanyi omanyi bwende essaawa eno ni waliwo wa family atamanyi bwe kiri. Yes, bwe kiri nga tamanyi. Waliwo emboozi gy'onyumya n'omuntu n'omanya nti mwana ndi mukubala kino. Kati oyagala oyo naye ayogerera big eye nga mwasembayo kweraba nga okyasula mu nnyumba ya taatawo nga bw'atandika okubeera olw'okuba oli wa Luganda. Mwasembayo kweraba nga mukyasula mu nnyumba ki naye bwe natandika okufuluma okukola emirimu gyange tomanyi nawe mbeera. Tobamanyi naye gwayagala obaka akazindaalo. Onjogerere. Kiba fair? It's not fair. Tekiri fair. Era omuntu bw'amala okufa kikyukemu. Waliwo ab'eŋŋanda batali credible enough kwogera ku bantu. Exactly. Nti ab'eŋŋanda bayinza endowooza nti bandize kwogera nga olaba nti the background. Yes, the background of the deceased. Nti yazaalibwa mu mwaka bwe guti. Yes. N'asomera wano n'akola bw'ati
otegedde that background obw'emaaso wano exactly waliwo abooluganda abatabumanyi otegedde waliwo abanganda batamanyi bulamu bw'abaganda baabwe obw'emaaso mu butuufu. Yes, twabadde wali maama naye bwe yatandise okwogera era n'abantu baagaaniddewo atandise okwogera ne bagamba waliwo nabadde yita brother we yabadde akola oyo akavuyo Kasaga oba yoyo era naye yazina mugamba abantu bonna tebasobola kuba basiru. They know Segirinya abadde embracing nnyo abantu bawangadde n'ab'e Kampala era nga yatwalanga family immediate nga yatwalanga family eri family sigaze ekitiibwa kyayo nga immediate family tetulina buzibu. Bigayo kimanyi nti osobola olwala ow'oluganda lwo nga tamanyi Faruku nga tamanyi naye atayagalawo speech olw'okuba wa Luganda. Mwana lwaki ekintu ekyo tekikyukamuko? kirina okukyukamu. Abantu be mbadde nkola nabo bizinensi mu kikuubo lwaki tetubawa nnyo kacyansi kacyansi boogereko kuba abadde bantwala mu ddwaliro biki ng'owa famire tamanyi. Webale nnyo ffe tulina famire onawa information ki nedda kati Faruku famire yo emanyi ebyobugagga byo. Obadde omanyi nti mukwano gyaffe ate be bamanyi ebyobugagga byaffe. Yes. Faruku alina kino Faruku alina kiri Faruku yagula kiri abamu nga baaliwo nemu bassaako n'emikono naye ate ba witness mubakuba ekikokola kyova olaba nti musobola n'okufiirwa ate bye mwandifunye kuba oli asoosirikirayo ekintu omuntu asoosirikira ekyapa. Naliwo nga agulawo omukulu oyo naye abafamire beefuza akazinda akaleka babyo okitegedde nekigenda property n'egenda. So ate n'entalo mu famire Bigayo abantu balina entalo mu famire. Balina entalo ya kati omuntu gw'olina naye olutalo tabadde takwagala yayagala ayogerere amaziika go kati ku baana bo bano basigala mu picture ki. First of all nenzikiriza yajawula aho wakategedde musajja yali yayawula enzikiriza Muslim oyina tasobola kukola kikutegeera ebintu biwanvu temuli baki basiraamu ebintu biwanvu bakitegeera is a Muslim biwanvu singa osimaasima lwaki yasiramuka ne tugendayoko ekyamuleetera okusiramuka tetujja kugenda yeeyo maybe awo bigenda mu maaso tujja kugendayo loki naye n'ekitegeeza nti ne famire balina ebyabwe balina okwesootinga batoki temukubayo mubireke temukubayo mubireke so tetujja mwe mulinga baga nti tetujja kukkiriza buli wa famire kyayogera tukitwala mbo kyekyo kiri valid ennyo. Not everything that the family says is valid. All right. Waliwo ebintu byaba mikono gyaffe nga ate bibisinga okuba ki important and valid. All right. So oyagala kuŋŋa nti ekibiina kibadde kimanyi nnyo Segirinya okusinga family nnyo era adda kyanyumirizaamu nnyo kuba n'eddaala lyaliko eryo kyekiri mutuusizzaako obuwanguzi bwaliko mbugaali maanyi ge. Ate kati kankubuulire kati Faruku yali yapikadde okuva mu Babesigye ng'ajja azimba ekintu kye n'akikuba wano kyali kiyidde buzi ate tiketi yagijjawa anti ye poliisi ebya independent ebyaliyo yaliyo option teriyo eyo wayeza abantu bejubise abantu like abantu boogera ebintu batakola ki batategeera omusajja yali akimanyi nga manyi n'amanyi gakola ki gye gali saagala mutabule ebigambo bya mugenzi otegedde omuntu yeewulira amaanyi nga individu ajja nayimirirawo nga indiki independent tokabira na kaadi tokuba mulanga nti ate mukidandala bagimumye nti ate ekidandala bagimuwe naye nga tujjukira genda bugenzi independent. Exactly. Naye nga tujjukira bulungi nti kaadi ya Segirinya manyi nze nfulowinga buli kimu zimu ku kaadi ezaali enzibu ennyo okusalawo era ye kaadi yasembayo if you remember very well okufuluma. Yes. Ye kaadi eyasembayo yaweebwa attention nnene nnyo
very many people were interested in that card okulaba engeri gyegenda okukola ki okugabwamu anagenda okufuna kaadi eyo okitegedde era buli kimu mwaki omusajja alina amaanyi ge yandize independent kasirike munange kati olaba abantu era tubafale okunagambako lumu lwakuba nti bambi omusajja katasobola kwogera boogera bye baagala waliwo abantu boyina okugaana okuwolereza ekyo nkijjukiza abantu nkajjukira wakangamba waliwo abantu boyina okugaana okuwolereza nga buli lwakuwolereza akwongera bizibu akwongera kuteeka mu biki mu bizibu ngenda omugamba nti wange ntwegayidde tompolereza tokola ki bambi nyamba tompolereza kubanga waavire okuwolereza bwati akuleeta muki mu mitawaana nti bayinza n'okulowooza nti oba gwa mutumye oba oli naye oba okizigana n'ebyayogera okitegeera so ebyo babyogera olw'okuba nti omusajja amaze okukola ki bala bataja asobola kuvaayo kwewolereza ye yali amanyi nuupu webali nnyo contribution ye ku bulamu bwe contribution abasajja bagamba era byonna yabirambika mu bigambo amaanyi ge yagalina mu just mwakugira bugizi awo yaba akwokesa bwokesa oyo bwobanga oli mulamu aba ayongera kukwokesa bwokesa. Alright, Yeah, so man. tuli wa Big Guy Star Boss, CEO wa Big Music. Yeah, man. Big Budget Foundation, budgetani? Big Eye Foundation. Yeah, man. So tuli wano Debbie nkutumiddeko au London. Mami Sura yagamba ki? Agamba alikiriya bambi nakwagala. Tayina buzibu. Mama Sura tayina buzibu. Mtu mulungi. Debbie mukwano gwange nnyo. Very good person. Chikwagala ekikyalo ekyo bambi. Oyo family. Chiku respecting family yange ya. Big Guy wange muleke biki. Era ne mu concert yabeerawo nnyo. Namula bambi obwagizi bwe nali mbulaba. Apika. Era mwebaza bambi. Obwagizi bwali bw'amaanyi nnyo nga takkiriza kumala gampisaamu gaali bw'otyo. Big Guy takkiriza. Tantera ekikono by Susan. Okitegeera amanyi. Debbie. Nze mwita Debbie. Yeah. Alikiriya nnyo. Yebale nnyo. Netu bagenda ku nyumba ya Donizera nga agigulawo. Waliyo? Asaliwo. Wali luda? Naje nalinga omanyi akasizoni wakalaba. Okay. Akasizoni ka December ako oba nali manyi otidde buko. Nganti aki? Buko. Anti okugenda ku buko. Enzo kola ki? Just I was busy but nenga and I'm like congratulating. Congratulating. That is a milestone. Yeah. And I'm happy about it. Bambi yakikola nyumba ye nnungi. Nungi bambi. Nungi. So ndi happy nti ya achieving. Era wesakula nenga yiga kati atandise kunomawo. Mbeera yeno. Mbeera yeno. Abeerayo. Supporting nga okitegeera. Abeerayo ngo supporting. Mbeerayo nga ndaba. Tenga nange bwe ntambuza emirimu gyange. Okay. Yeah, man. Kuba nawuliddeko nti mama tebamuwadde kasente ke. Wamuliddeko? Bye bamusuubiza teyabifunye. Abamusuubiza saidi teyamusuubiza. Anti manyi nti bakubira lesimu n'ebigambo byolaba ayogera wali gwoza ali abyogera bwogezi. Saategeera. Ali abyogera bwogezi. Saakategedde. Munnanga leka abadde abanja. Yabadde abanja bamuwe sente ze. Bamusuubiza. Mama Segirinya musomesa system. Bamuwe sente ze. Kuba gwe kati omanyi system. Gwe tewalaba taata wa Honorable Kirumira Allah musaasire wa afande Kirumira. Otegedde. Munnange era nga wogaye bakulaga mukaaga nga mwenda. Abakulaga mukaaga nga mwenda kati bamulaze mukaaga nti mwende eno. Agenda okuddenda nga naye mukaaga eyo. Mama Segirinya bamubaka amaze obuyisaawo. Amaze bakubire. Mama Segirinya bamukoze bati. Ngobaka amaze obuyisaawo. Bamulaze omukaaga. Ye nalowooza mwenda. Gwe twamuwulidde nga nti njagala gundi ennyambe. Banange
zana mukaga yenda loza mwenda yaje se jiwunzika teyawunzise teyamunzisa ekabageza tugaduze ku walumu wangamba ndi asajja wage tugenda kola naye bakuwaga gakoma mulwera gwa deposit biveko tugenda ku walumu bali soko yoki soko boki genda wakati yawo utandika okaso awo wennyini kasukira awo wennyini yagukasukidde yagukumye nga president Kyagulanyi ali wali yagukumidde basaba kugamba nola kufiga yasokola kufiga logasha katomanyi nti ate tira gagendo luddewo naawe gendo yise awo wennyini watudde awo mu maaso ge genda awo Allah omala okuyisawo bwoti naye mama asoka kukona mu ka deposit ne katolayo bakukwata mu budde nga tewali budde nga deposit akulwise kintu kigenda mulimu guyinza okufa ate bakwata kulasi omulimu guyinza okufa kusando okwo kwennyini tayimu edduka emisinde omwana akulaga message nomero oti ologa antisha tomanyi nti basha tewali ekikumu 5 kiri ba member bagenda okusonda asatu tugateekawa oyina account soko ogende obudde soko ogende endo ojire obudde awone babawo ne buno obutandika wono ovire kujja kukeberako buki babira no obutandika bu $5,000,000 mabugo condolence biki singa oba okufunya omuke nabo so babutalaba ne 5 lekanaawo gwe tulyanka abantu nga boogera empewo boogera nnyo empewo bulijjo boogera ng'empewo maama nga yakyamuse kano odduka misina anti oli ajja kubye essuuti omuntu akugamba oba omulabanga naye omulabira ddala nti bannange ono mutuukirivu ng'omulaba essuuti enywedde akombinze bulungi akaviiri akasaniridde toba na time kwetegereza oba mukaaga oba mwenda eno mukaaga mwenda era muri obo gawe kyayogera abakitegeeza tasobola kukola byakiyaya agamba nti oyata kati boba bagamba nti kasitaba nga agambye message togirabye yogerako naye ku simu anti emanju teeka kati anti nga bakugambye naye kamalize meeting wano ndi tebakuwa budde bigai ate Sunday nga bakugambye tewali time era mitu tumaze bukaleka naye kati kamalize meeting wano otege tujja kulira ti anti omusajja omuwulidde oyo namba kyangu obudde tewali oyo 001 okakasa owulidde eddoboozi anti atakulwisa awanti bw'aba akulaga message tolwako nnyo nga yetegereza agamba anti ebintu byonna byonna kyekyo olwakuwasikumba okozesa wali ku mutima kumba akutomeza ekisenge ogera tomera ekisenge muganda wo naye toba na budde bwetegereza oba mukaaga oba mwenda oba mwenda mukaaga kuganda wange golazisembayo uno mwenda olazisembayo ugaye ate ebintu byonna wali byonna kyacha bukiti ayisha kati ng'aleeta script ye script otuuka negenda kati kuba obudde bugenze kuba otuuka kasitokola bwoti kasoyisawo kino na kino isha tokubuzaabuza n'awaabo wegenda wali kati gwo laba ono ng'ogubaka deposit tannagwayo tewali budde bakuteerewa nene kuba talina account bakuteerewa kuba otegedde wakati gundi yo tukole tutte kati kakati nga bokola fika tulabe engeri oba mwana kafuna engeri gyamenyamenyamu tulabe engeri gyetu oba bazirete kabaleete muganda wange balindanga abakolezezza dda gyemiranga gyowulira egyo gyemiranga gyowulira tamanyi bintu nga bitambula atamanyi
alina okwetegereza ng'empiki ng'aseetuka. Katamanyi byabadde azannya nabo, tamanyi bamuzannyisa. Kati yagamba n'ebyokulya talina, school fees. Can you imagine in one day? In one day, not even 48 hours. Even not even 24. Not even 24. Talina kyakulya. Already she was saying talina kyakola ki. Olwo bali bayiseemu. Anti be bambeereddewo. Anti gwe babadde ogamba nti kyolwo bayiseemu kiwedde. Kiwedde, though mission failed, but win. Kiwedde. Used and dumped. Sina kyakulya, abaana sina gyengenda bateeka, biki. But you are embracing them as the tops. Kuba bagenda musomesezaako abaana. Alhamdulillah, naffe kyetwagala kuba abaana bali innocent. Kyetwagala kuba abaana tebalina musango. Oli aba akyali minisita oba oli akyali sipiika kati bisobola okukyuka mu maaso awo. Oli bagenda mutwala ng'ayingidde secondary. Katusabe byonna bitambule bulungi mu mbeera eyo. Babambi bo. Kati ku Nupu enkolagana yayimiridde etya? Yeah. Maama kuba yabadde ayenda osinga bannupu ne bamugamba nnyabo. Sigwa alina okwenda osinga ajja. Eyo tetunnatunulayo kuba waliwo olukiiko olukwasaganya ensonga ezo olwa Nupu. Naye wagenda bawo akalira olwa Electoral Commission. Erawo. Yeah. Eyo by election. Egenda baako akagombe. Okimanyi? Definitely. Era walabye already kati akaliyo katandise abantu already 10 have put in their intentions abantu 10. Right now abantu 10 balaze dda okwagala okwegwanyiza entebe ya Kawempe North. 10 people. Egenda beera kagenda kuba kaakaasa mmeeme. Kagenda kuba kaakaasa mmeeme. Neffe tutunuulidde oyo anafuna kaadi. Ffe tutunuulidde oyo agenda okufuna kaadi ya National Unity Platform. Bannamasaka ekisooka mbeebaza. Beebale butakkiriza kubabuzaabuza. Bannamasaka baagaana obbabuzaabuza. Beebale kutegeera nsonga. Era kyova olaba buli tugende Masaka, buli Nupu lwesituuka, buli People Power lwesituuka nti egenze Masaka. Masaka esindika sigino ey'amaanyi nti eri wamu n'amaanyi g'abantu. Masaka eri mumu nammwe? Eri wamu n'amaanyi g'abantu. Era ngyebaliza ddala. Era eyongere mu maaso ng'egobera ddala abo abaagala ogibuzaabuza okugijja ku Munnayuganda w'amaanyi g'abantu. Waliwo ababuzaabuza Bannamasaka? Naye Bannamasaka baagaana olwati bagenda na ku migundi gyabwe. Bannamasaka baagaana. Bannamasaka beetegeerera baagaana. Oli ayagala babuzaabuza naye baagaana. Naye ne Masaka awo akalulu kagenda beeramu obugombe. Masaka? Masaka akalulu ka National Unity Platform. Tewali bugombe. Tewaliyo? Sajja balina maanyi just baagala kulowooza nti balina amaanyi. Tewali tulina omanya National Unity Platform erina amaanyi wonna buli wodda. Alright. Bagezaako bali bugeza kwagala kugezaako baagala kugamba kusunaasuna ku njovu asuna naye ng'ewuliranga akawuka naye ng'ewuliranga oba akasubi just otegedde agamba kajeekonjeeko n'enkola eti. Nupu njovu? Eri njovu muganda wange tolina wosobola gisibira. Tolina wosobola gisibira. Alright, mwebale nnyo, mwebale ddala bwetto bwe tubadde.